Ange President Museveni ndi munyivu nnyo Sumbwe nze nafuka Latifu nkuze Museveni gwatulabirira fe twalene ku nkofu okusinzire okufa ebutambala ewaji kibwebwa omugenzi Haruna gwe wafa eyafa gwe wayambako ng'amaze okufa n'oweereza miliyoni 5 mu nteekateeka ye ey'okuziika omukyala bamujja Nabuzinga najja alondera Sumbwe yantega mukuba okulondanga kumaze najja kwata t-shirt yo mukama wange tata nagikwata nagiyuza nagenda ku maduuka abiri nanoonya ekibiriti abamaduuka ne bamumme ebibiriti Muzeeyi Museveni ntaasa sina mirembe nze nange ebintu bye buli kimu nanga muntu buli kimu nze mbiranga naye ne mu lukalala ne sitabeeramu nze yalanga President Museveni vaza be wateekayo tetulina mirembe kyogamba Museveni okuwagira tuli ku kizibu tata ntasanze sina mirembe sirikyuka baagala nkyuka naye sirikyuka mukama wange nja kubeerako paka myaka bukadde ne bwongamba nti ngenda kufa ngenda kufiira mmanyigo era sina mirembe tata vaayo olwanirira olugoye luno sina mirembe natuuka okunoonya ekibiritanjo kye amanya na mirembe Maria Esumbwe tutuuse okwemulugunya wa President Museveni nti kubanga akalulu akaffe ak'Esumbwe ng'ab'Esumbwe tekakubiddwa balangiridde Sali mu Kizito mbu yawangudde naye ng'amazima gali nti tetwalonze badidde kandidate waffe ne bamugamba mutali mu lijesita ogenda otya okulima nga tolina nkumbi kitegeeza yabadde mu lijesita ne bamugjamu tata Museveni tuzadde tuzimba ekibiina kyaffe okulaba nga kiddawo naye kati bano abasajja bakiyiye bw'oba gy'oli vaayo mangu ojja Sumbwe okulwanirira akaluluko kubanga gyekali taata ogamba otya mu temwalonze temwasimbye enkalala tetwasimbye layini basitudde busituzi omusajja ne bamulangirira mbu yawangudde naye tetwasimbye ku layini ssebo kyekyaleetedde kino ekyaleetedde kino n'obudde bwennyini omuntu eyeesimbyewo yatuuse leeti ng'owaffe yatuuse dda oli yatuuse ssaawa 6 olwatuuse bati nga baleeta nkalala nga batandika kusoma nga tebalangirira buzibu ki bwe mulina obuzibu bwe tulina Esumbwe tuuka okwemulugunya kwaffe eri President waggulu bayizawo kanga mbene olunyankole kuba nyonjo omunyankole ndi omukiga tushasha munonga kule ebintu nk'ekyalo kya Sumbwe twakinjire bizinesi zi tukagenda tukehandikisa tukashuba tukazikinga ogwone murundi tukagenda tukakakaza ngo mu register tulimu kokesha yo kuronda tukashanga tutali mu register nyobire nyesimbiro nkana abacyara aha cyaro cyanjye Sumbwe naza kwikaje ashe nyine yo kwesimba yo kunterera karuru ngo mu register tindimo na kandidate wanje umbe nimpagira nawe ngo mu register talimo kandi twabire twayikakise ngo mu register korizire ki turimo banange tata witu ahiguro kwa hori ni shaba wakise shobire abantu abahiguru abakwene barwanira akaruru kawe nibo bari kukita nibemerera bagira ngo mu centro toyine mu obururu bwijwire muzeyo obururu bwijwire konka abantu abahiguru nibo bakoshisha obururu bwawe noyombe ko otenju wanoyombe kenju nobanzonyweza ki omusingi ate omusingi wakora gwa gutahamire of course n'ejo nebaneza kugwa tubanze tuzimba omusingi gwitu tata vayo tugaruka mu karuru kitu tubase kuronda omunyankole tine munyankole no mubashomero mu register ya Sumbwe abanyankole bakarugana kasongora amanya Mbazira Rashid nga ndi mutuzo w'ekyalo Sumbwe obuzibu tuyina twagala okubuza ekitibwa President NRM nga NRM kibiina kya muntu omu oba kibiina ky'abannansi ekyokubiri omuntu singa akera ku makya nava mu pate nga DP NUP PPP najja mu NRM najjayo n'abantu abalala bazzeyo nabo lufuuka lutalo nti alina kumala genda mu mawulire alina kumala genda walange oba weeyambulemu engoye olyoka olage nti oli muna NRM batugamba olugirwe nale mu nfulu fe batugamba nti ekibiina kyaffe olugirugule buli mwana ajje akkirizibwa okuyingira mu nju naye wane Sumbwe obuzibu bwe tusanze nti NRM yafuuka ya muntu
NRM ya nyumba enyumba ya gundi yewagira NRM gwe bakulaba ngo jja toli muna NRM fe tukoledde NRM ebbanga okuva mu 2011 ndi muna NRM nga siri wano Sumbwe nate bwe nagenza okujja Sumbwe bye nasanze Sumbwe tebiwa maanyi nti Museveni Sumbwe bagamba toyinayo bululu naye nga olinayo obululu obunje nnyo wabula nti omuntu sekinoomu yazze mu bululu bonaabuzanyiramu sebo wekitiibwa president tukusaba yonna gy'oli mu maanyi go mu busobozi bwo jangu otaasa ekyalo kino jangu otaasa obululu kubanga obululu bufa buggwawo. Ndi memba wa NRM okuva mu 96 naye okwemulugunya kwange kugenda eri Tango Doi nanyini chairman wa movement nanyini kakiiko k'ebyokulonda ngambuuza anyanukule nti candidate basobola omuwandiisa nga tali mu register kubanga nze mbadde agenti wa Sewakiryanga Juma naye nga Sewakiryanga Juma yakeera ku makya n'agenda ne yeewandiisa bwe yeewandiisa n'asasula ne ssente ze era mwazikwata naye kijja kitya okuba nga tutuusa okulonda ne muŋŋamba mbu kandidenti wange gwendeese tali mu register nga mugerwa eyeeyita Giso ne Kuteesa nga beekobaana ne Kizito Salimu eyali yeesimbyewo ne bamujja mu register. Taata Museveni mpulira ng'obeera ku leediyo oba mu kubala kwa NRM ne tubala nti tulina abalonzi miliyoni 2 n'okusoba naye kijja kitya okuba nga ffe tukunza abantu ku kyalo Sumbwe ne bajja mu yellow book ne beewandiisa nga nange kamwa kennyini neewandiisa ne ntuuka okulonda ne bangamba nti nze mu register siriimu ate bwe bamala okulangirira oli gwe bagambe mbu yayiseemu ne bamala ne bagamba ate register ekoze eki gye mulimu erabise mujje batubuulire register 2 zaavaawa. Ekirala ntuusa obubaka bwange buno ewa Rosemary Seninde ajje ku Sumbwe ajje kuba yesaba kunzi we NRM wano mu Wakiso ne chairman waffe mu Wakiso Haji Abudu Kiyimba ajje atubuulire oba Kizito Salimu ajjawo obuyinza ye ne Kuteesa ne Giso Mugerwa okujja abantu abaagala okuyingira mu NRM okubajja mu register mu yellow book ne DPC we Wakiso nga bonna beekobanye sebo ffe twatuuka okulonda nga ffe tebatwagala oba tugobawo bugobi naye taata President Museveni nkukubira omulanga obululu obuyina ene Sumbwe naye bosindika naddala nga balina abanene mu gavumenti be bakozesa kubanga Kizito Salimu yakozesa mwanyina mbwayina mwanyina Kabanda Misa Kabanda tukusaba taata maama mujje mutereze ekintu kino kubaga oli wa musentulo naye ate ewaffe akalulu kaffe kafa lwalinnya lyo tukusaba maama vaayo gye kubanga famire etulugunya abantu nga yeesibye ku ggwe nti ffe tulina abanene kati essaawa eno ffe batunoonya naye nga batunoonya bakuba mbogenda kulagira bajje bakole ki bajje batukwate nze mpagidde NRM okuva mu 96 siwagirangako muntu mulala naye olwaleero bweŋŋamba nti abaana baakuno abasalawo okuwagira President Museveni nsaba kunnyamba gye ontraase ku bantu wano emmanga tutta okwemulugunya kwange okuva we neewandiisa ewakiso nenkwata omutwalo gwange gumu nenguwaayo neneewandiisa ku kitebe ky'NRM mwami Mugerwa nampandiika nempayo omutwalo gwange nga nkakasa ndi mu register ne bennatwala we bali abajulizi ogenda okwewandiisa nga tewali atugambye genda kwewandiisa mu kitabo ky'NRM ndi musajja we NRM ebbanga ddene ku kyalo mwami Mugerwa tuukayo nemulugunya ekiri ku gulawundi njija ngenda nkiddayo ne mbagamba natulako ne mama RDC ne mugamba ebigambo byonna tikyempulira mama ku gulawundi n'omusajja Salimu Kizito Salimu yewera okwatagana n'abeewakiso abali mu kakiiko k'ebyokulonda bajjemu erinnya lyange nenzira nakatambula emirundi 2 wa mama RDC nga njija nkugamba okwemulugunya kwange nga ntula naawe nenkugamba mama ntaasa ebigambo byempulira ebyokunjija mu register abantu basiba ne ssente mama kyenagamba byonna ebigambo bye byali baddira omukyalo ono yali gwe bayita Kuteesa engeri yali atuwandika mu register yafunanga obudde okuwandika ng'ennamba
amanya gaffe ng'agajja mu kitabo kye kiri kiregister yellow book ng'afuna ebbali wawandiika nga ye wino we amusigaza omu ku bantu. Ebbanga lize libeera omukyalo oyo aze abeera ne Saalimu okuva we yawandiika akalulu ng'infomation zonna ng'aziina ezitukwatako era n'okuvayo okwagala okwewandiisa bamala kunsindikira message Kizito Saalimu ng'asaba akalulu era message eri mu simu yange. Kasaba atandika olwo olukwe ne bayiiya abantu babe batwala ekitabo ekyatuuka ewa Kiso maama RDC ekitabo kyatuuka ewa Kiso nga njagala security ekitabo ekyo yellow book mwe tugenda okulondera saafuna budde bukirabako omuni n'ogumusimanyi kitabo kikyajja saawa mmeka ekitabo kyajja ku makya mugero amanya Mchala Mastura Nabuuma nga ndi mutuuze wa Sumbu okumala emyaka 30. Tudde ku kyalo kuno ebbanga eryo era nga nkolanga secretary wa LC1 ku kyalo Sumbu. Okulonda kwatandika mu mbeera ey'okugamba nti kati NRM tugende mu maaso n'okwewandiisa. Bifo nga tetunnaba kwewandiisa abamu tetwali ba pate ya NRM naye twasobola okukyuka ne tugenda mu kala ya NRM olw'ebigendererwa Muzeeyi waffe waggulu tumulaba embeera ze byatambuza mu kyalo mu byalo byonna mu ggwanga nga bikulaakulanya bantu. Naye wansi eno mukama waffe Ssebo President Museveni tulina obuzibu bunene ate Wakiso atuddemu obuzibu bunene nnyo era nga Wakiso be bakyasinza okutta obululu bwe Ssebo. Omuntu ajja n'abala nti ye afuna ssente za ssaawa zino ssente zaafuna nga za budde obwo n'atabala kijja kutwala mu myaka na myaka eyo mu maaso mu ggwanga n'alwanirira ekintu ekyofuna ssente z'essaawa eyo ng'ekijja mu maaso atakitte. Saba mukama waffe tusaba abamu twakyuka era nga tuwagira NRM naye ekibuuzo kye tubuuza kye njagala okubuuza nze nga nze nali omu kuba yeewandiisa era amanya gange gaaluma mu yellow book naye tugenda okuwulira nga basiba ne ssente zaabwe nti abo tebasobola kulabikira mu bitabo. Saba mukama waffe twebuuza omuntu okuyingira mu pate ya NRM tetukkirizibwa oba tukkirizibwa? Ekyokubiri tumale kweyambula mu ngoye balyoke bakase nti no twayingira mu pate oba